My president, ekijja kijje, nze wange, ate n'ekajja kutuuka. His Excellency, the President, Robert Yamanyi, Sekamu. Kizibu nnyo okusanga ekifaananyi ekitono ng'ate kitudde mu fuleemu ennene. Ekifaananyi ekitono era kirina kutuula mu fuleemu ekifiitingamu obulungi. Kakati nga kiba kyakwewuunya nnyo okusanga ekifaananyi ekitono ng'ate kitudde mu fuleemu nnene. Actually tekyali kyakwewuunya kubanga tekyaliyo. So King Saha oyo nga yakajja nze yannyiirizaawo saamwagala. Kuba nayagala ntunule ku muntu eyeeyita King oba gwe bayita King agenda okuvaayo mulabeko gwe bayita King. Wallahi yammalamu amaanyi. Natunuulira omuntu gwe bayita King nga yenna essaati zikunjubusa ebitogi. Natunuulira omuntu gwe bayita King ng'empala azikubye ebiraka. Natunuulira omuntu gwe bayita King nga yenna musiiwufu alinga olubuuya. Natunuulira omuntu gwe bayita King ng'enviiri zimususumadde zonna zimyukiridde naye nga tezimyukiridde ttinti, zimyukiridde enfuufu. Natunuulira omuntu gwe bayita King nga yenna ekigatto kirimu ebituli n'okuwunya kiwunya olw'ensonga kye kyokka kye yali atambuliramu. Ne ŋŋamba ono ng'aba akedde okweyita King. Basse batta baagenda okwekwekerako amannya nti road nga bamaze eggundirawo ng'era bakakasizza abantu okumala emyaka egisoba ne mu 10 nti endongo bagitegeerera ddala bulungi nnyo. Kafeero okufuna ekitiibwa ky'obwa Prince yali amaze okugundirawo naye ono ye nga tannafulumyayo yadde na hiiti n'emu neyeeyita King. Ne ŋŋamba amalala gakulembera ekiko, ono amalala agakedde nnyo kubanga ne tayito gye yeewadde nene nnyo ku ye. Yensonga lwaki ntandise nkugamba nti ekifaananyi ekitono tebakiteeka mu fuleemu nnene. Naye olunaku olwaleero ssebo King Saha ampuruvinze nti ye King w'omuziki. Bino byonna bireetebwa ki? Kwekkiririzaamu. Bw'oloota ekintu ekinene era ogoba kinene. Bw'oloota ekintu ekitono era ofuna kitono olumala okukituukako nga gwe omutima gw'owulira guli contented. Bavubuka bannange, tulootenga ebintu ebinene. Buli lw'oloota ekintu ekinene olwaddaaki n'okituukako kubanga gy'okoma okiroota gy'okoma okukigoba. Imagine King Saha yekkiririzaamu from day one nga tewali yamukkiririzaamu. Nze era bwe nawulira erinnya King obusungu bwankwatirawo ne ŋŋamba ono King ki? Ono King ki? Mulabe bw'atunula yenna yengereredde nga buno bwana bw'enjala. Yenna asiiwuse ng'olubuuya. Yenna ne bw'omukwatako agagambuka alinga ng'olugavi. Tamanyi na bbeeyi ya kizigo naye mbu yeeyita King. Kumbe ye King Saha yekkiririzaamu from day one. Ekyo ky'oliba ng'omaze okukulaakulana oyina okutandika okyeteekerateekera ng'oli mwavu kubanga kye kigenda okukulaakulanya. Tolindanga kuba mugagga okweteekako ebitiibwa by'oyagala okufuuka ng'oli mugagga. Bw'oba olina ekirooto ky'okubeera MP tandikirawo kyeyita MP Butambala. Bw'oba owulira olina ekirooto ky'okubeerako kansala tandika kyeyita kansala w'omukirokola Mabanda Butambala. Bw'oba olina ekirooto ky'owulira nti oyagala kubeera superstar tandikirawo okweyita superstar. Bw'oba owulira oyagala kubeera muzannyi wa mupiira tandikirawo okweyita Ronaldinho oba Ronaldo obaani. Kigenda kukuwaliriza okugoba ekirooto ky'abavubuka. Twekkiririzeemu. Ebirooto binene nnyo kwaba abeebafu naye ebirooto bitono nnyo kuba bigoba. Fe abangoŋŋanga King Saha nga yakajja nti laba nno olubuuya mbu lweyise King baddayi erinnya King lirabye nnyo. Olwaleero atupuruvinze nti essaawa eno kabaka wa muziki kubanga tukkirize tugaane nti mweno era ya Big 3 omwana oyo Mukama abadde amusaasidde n'agisala n'agiyingira. Nti essaawa eno singa olanga Baby Cool n'alemererwa okujja omanya ebivulu tubibala tuti. Waliwo kye tuyita okubala ekivulu. Nti singa mpangisa David Lutalo ono gwe baagobye ku stage ku show ya King Saha ne mulanga ne ku ssaawa esembayo n'aŋŋamba nti sigenda kusobola kujja ani asobola okumuggala.
kakati singa olanga baby cool kusawe esembayo n'atasobola kujja okimanyi nti King Saha atuuse okumuggala. Singa olanga Dr. Jose Chameleone njogera mu Uganda soogerera walala kusawe esembayo n'afunamu obuzibu okimanyi nti King Saha asobola okumuggala. Kitegeeza ki? Nti obunyiikivu n'obutasuula eddamula lyali linnya lya bwa King wallahi asobodde okutuukako mu luubu lw'abasajja ab'amaanyi. N'enkubiriza abavubuka bange nti mukkiririzeemu mujja kutuuka ku birooto byammwe n'ebyo mulabanga ebinene. Omuntu omunafu y'ataloota, omuntu ow'amaanyi era omumalirivu era omukozi y'oyo aloota. Otherwise njagala okubakulisaayo mwenna abayitabye mu show ya King Saha, mwebale kugenda kumuwagira, mwebale kumulaga mukwano, mwajjuza Africana n'esaba amazzi. Ako nno kabonero kasimbalala nti music industry etandise okweyubula. Nti music industry yatuukako time ng'etambulira ku ba big 3. Nga ba big 3 awe bataba mu kivulu kyo tekiyinza kukola. Ng'oyinza otya okukola enkuuko omutali Chameleone Bebe Cool Bobi Wine. Ng'oyinza otya okukola ekivulu ne kibeera successful nga tolanze Chameleone Bebe Cool Bobi Wine. But olunaku olwaleero music industry eyonsa. Manyi music industry eyonsa. Music industry yayonseza abasatu bano okumala akabanga. Neneetuuka neebagamba muve ku mabeere. Waliwo n'abaana abalala abaagala okuyonka. It's a big achievement to music industry. To music industry tekyatambulira kuba individuals. Tera mukama ne bw'abajjuludde bano ba individuals abasatu yo music industry esobola okugenda kubanga emaze okufuna replacement zaabwe. Bayinza obutabeera baakabi nga bali naye ate basobola okutambuza ekintu paka lwe bafuuka abaakabi nga bali. Sina kindi ne babayitako kubanga music industry toyinza kungamba nti today emisinga mwami Bebe Cool sali. Olowooza amala bbanga ki nga tagiweerezza era amala bbanga ki nga tayimbidde bantu baayo okakasa ekyasobola okumusubwa. So mukulikireyo nnyo nnyini ddala. Mwebale kwaniriza mukulembeze wa ggwanga His Excellency Bobi Wine the 10th mwamulaze omukwano. Ekivulu kyabadde already kimaze okujjuza ng'enduulu evuga onayimba naye ate His Excellency Bobi Wine bwe yayingidde wallahi nakuba climax. Enduulu n'esaanikira, nze nabadde wano online nga ngoberera buli kimu. Enduulu n'esaanikira ekitundu n'afaananya abalowooza nti baakabi bali international abatanaaba kuba waliwo ababaddewo bayidi Kenzo bampangudde awadi yabafaananyizza abatanaaba. Wabaddewo musanyuko eyayita omusawo w'omuziki Dr. Jose Chameleone. Abantu tebamufiira. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. By the way, Bakabi, Chameleone tomunyoma, Kayimba, Eddie Kenzo tomunyoma, naye wakabi mu ngeri. Naye President wa America singa atuuka mu Uganda wa Uganda afaanana atanaaba. Kyekyo nno kyentegeeza nti oba ngambe engo akayana kanene naye ate empologoma bweyimirira ekafaananya akakovu. Okitegeera oba kyengezako kugamba. So ye His Excellency Bobi Wine kasita atuuka mu kifo bw'ati wallahi ugowe naliwo ofaanana atanaaba. Kyovula bw'oluusi bamuwalana
abamusinganga enduulu kakati munnange yagikubisaamu oba mirundi emeka abalowooza nti balina zaawaadi tebakirowoozaako balina kye bataalowoozaako nti Bobi Wine from day one teyalowoolezaako mu awards. Bobi Wine ekintu kye bayita award ye yakitegeera mu ngeri ndala nnyo nti bw'otegeka ekivulu ebisaabala abantu ne bajja neeye eba award ate teriyo singa award eyo kubanga singa ofa n'ogenda mu ntaana abaana bo tebagenda kwepakira mu award gye wawangula mu Amerika gye wawangula mu Kola award gye wawangula mu Afrima gye wawangula wa tebagenda gyepakiramu bagyebakemu wabula bw'otegeka ekivulu abantu ne bajja n'ofuna ssente ogenda zimbamu ennyumba ez'abapangisa amaka ate bisinga award omugaso kubanga award kirawuli kati Bobi Wine teyalwanirirako ku awards akafuba kabadde kanfuukidde akafuba nga nina okusooka okupoozinga vidiyo ninga obaani yandoga bannange kakati okuzzaako mu kivulu kya King Saha Bobi Wine yaleese obulamu mu kivulu kya King Saha yaleese vibe mu kivulu kya King Saha ngero jeko King Saha performer omukulu His Excellency Bobi Wine ye yabadde entertainer omukulu Bobi Wine ye muntu akyasoose ku entertaining abantu mu kivulu nga tayogedde kigambo na kimu nga tayimbye luyimba na lumu naye just bantu mulabako MC n'agamba nti president wuuyo atuuse enduulu yassa abantu ne bawulira nti ssente zaabwe waakiri ziweddeyo kasita balabye omugole omukulu King Saha ne balaba ne president waabwe nga bawulira abasasudde tebo abasasudde VIP bonna baweddeyo tebalina kye bababanja okusinziira ku bye nalabye mu kivulu kya King Saha kyankulubeesezza ne kinzizaako emabega ng'abaana bano batandika abasatu myaka gye2000 ng'abavubuka abasatu batandika okuyingira ebidongo buli omu yajja ayina ebirooto bye Bebekulu Mwami Bebekulu Sali yajja ayagala kubeera international artist Jose Chameleone yajja ayagala kufugaza East Africa kyokka weewuunyi ye Bobi Wine ng'ayagala kukoma mu Uganda era kyekyali ekirooto kye mu birooto bya Bobi Wine temwalimu kubuuka yadde ensalo okugendako TZ nga Bobi Wine ne waba afunye omukisa okugenda okuyimbako e Bulaaya aba agenze kuyimbira bannayuganda baliyo kyokka nga ye Jose Chameleone bw'agenda e Kenya aba agenze kukubira bannakenya bw'agenda e Dar es Salaam aba agenze kukubira Batanzania bw'agenda e Dodoma aba agenze kukubira Bakongo bw'agenda wa aba agenze kukubira baayo ye Bobi Wine amakanda yasalawo agasimbe mu Uganda kubanga Bobi Wine bwe yali atandika ye yakimanya nti nze ndi muti gwa mutuba omuti gw'omutuba ne bw'onaaguleka gubeere n'amatabi gatya naye nga tonywezezza mirandira gyagwo wallahi ya Mungu tegugenda kusobola kuyimirira amaanyi g'omuti tegugali mu nduli tegugali mu matabi wabula gugali mu mirandira ye His Excellency Bobi Wine omuvubuka oyo ye yasalawo amatize Uganda amatize wansaawo akubewo nnyaawo bwe wanaamala okunywera ennyo wagenda kukola amatabi amalala nga buli kimu kyekola kyokka bwe weetegereza abavubuka abo abasatu eyalinamu ekirooto ekinafu yali Bobi Wine era nga mu bonna ye Fala ng'era bamutwala nti ye Fala wano nno we njagala okukubiririza abavubuka bwe mubeeranga mu kabinja kammwe beera Fala naye ng'ate mu bwongo obwo gwe mugezi ebirooto bigoberenga nnyo mu bwongo okusinga tobigoberanga mu bigambo bigoberenga mu bwongo ne mu bikolwa tobigoberanga mu bigambo ate era bw'obeera Fala mu kabinja kammwe kkiriza ekyokubeera Fala
kubanga bona abalaga nti oli mugezi ng'ate oli ffala oluvannyuma lw'okulemererwa ogenda kufuuka ekyokusekererwa naye ate bw'osigala ng'oli ffala oluvannyuma lw'okuwangula abeeyita abagezi balifuuka baffala mu kabinja k'abavubuka abasatu eyali ffala olwaleero oba gwe balabanga ffala olunaku olwaleero ku ye nabo ani ffala era bwe bamutunuulira tebakimanya nti bo be baffala ye yali omugezi nkimanyi tebayinza kikugamba naye mu mitima gyabwe bakimanyi nti omuvubuka yabasinga obwongo kubanga bwe baali bajja baalulunkanira ebinene bye batamanyi oba baalulunkanira eggulu lye batamanyi ne baleka ensi gye bategeera obulungi. Bobi Wine yasalawo okusooka okuvuba kino kyalabako, then after alituuka ate bali gye bayayaanira okutuuka nga talina na kyataddemu ng'ebintu byonna byekola byokka. Bwe baali batandika okuyimba nga bwegambye nti buli omu yalina ebirooto bye, yensonga lwaki Bebe Cool yayimbanga ba Buju Banton kubanga yali agala kubeera international. Joseph Mayanja yayimbanga ye, sijja kugamba nti alina gwe yakoppa, talina gwe yakoppa. Akavubuka ako kali so talented, not just even talented but multi-talented, naye yayimbanga ye n'asalako East Africa. Kyokka ate weewunye ye Bobi Wine yayimbanga basudde kubanga yamanya nti nze njagala kubeera loko, nina okwogera kubiri ku loko, nyanamye ebiri ku loko, ng'era kyonna kyasanze eyo gyayitidde mwana tutakirekayo nga basudde bwe yali. Basudde yasanganga eyo emboozi ku malwa ne ku mweso, najja n'azituulamu n'aziyimba n'ayambala character n'akulaga nti kyatuuka ku ye. Then Bobi Wine najja mukoppa n'agamba ali wasande we buti obukubanga bwatonyiguluza ali alagawa. Eyo yali emboozi yali mu bantu titugambire ku Jennifer atususseeko. Kati oyo Bobi Wine era ng'ayita mu kubeera loko yasalawo okurepresentinga abantu abali loko. Laba abantu abali loko bwe bamutembese ne bamuwanika waggulu mu bbanga mu bire. Kakati bali abayayaaniranga okugenda mu Amerika bakubire eyo, essaawa eno wenjogerera beewunya omusajja agendayo ku invitation nga tagenze na kuyimbira ssente naye ng'abeeri be bamuyayaanira waakiri ajja abayimbiremu. Omusajja yalabikanga ali loko mu kunyweza loko ye. Eyo loko ye yamufulumisizza documentary ennamba eri ku mutindo gw'ensi yonna ye gwe balaba. Oyo His Excellency Bobi Wine n'enkubiriza omuvubuka, ekyo kyolabanga ekitono ky'oyina abangi kye banyooma ate oyinza okwesanga nga mwe muli amaanyi go. Togobanga by'otaakwate, teweetikkanga ebinaakuyinga. Kino ky'otandise nakyo ekitono kigenda kwandaala singa onaakikwata bulungi, singa onaakikuuma bulungi, kigenda kugejja n'okusinga ate kiri ekinene kye wali walootako. Manyi obulamu buno bulinganga nsigo ya birime. Ensigo osiga kilo y'ebijanjaalo emu n'ogyerekereza naye n'otandika n'eyo ogasijja girya kantandike n'eno neevaamu omusiri okukola ekkutiya y'ebijanjaalo. Kitegeeza nti kino ekitono ky'olina abandi kye banyooma kisobola okukuzaalira ekinene. Eyali local artist mu bonna essaawa eno ate bonna bw'abatuukako abeerowooza nti bali international yabafaananya abatanaaba naye bagenda mu bivulu bo n'okuyimba ne bayimba, they cannot be recognized. Kati Bobi Wine ne bwajja n'atuulako butuuzi mu shoyo
owulira ng'agiwadde obulamu, owulira ng'agiwadde vibe, kyokka nga kye kikonyogo kye baanyooma. Mu kukikasuka ate kye kikomyewo n'ebirimba. Wano nno Omuganda wagambira nti mmwanyi gye weesiga yeetabaamu mulamwa. Tunuulira Bobi Wine w'emyaka egiyise ne Bobi Wine w'ennaku zino. Omanye amaanyi ga Katonda. Ekirala, omuyimbi gwali eyo yiga okuyimirirawo n'abantu. Bobi Wine kino kyali tekyamutomera. Waliwo bannabyabufuzi abalowooza nti basiniya nnyo, bamanyi nnyo ebyobufuzi, be basaanidde. Naye ne beerabira nti Bobi Wine abadde politician atali official, ng'ayitira mu mulimu gwe okupoliticizinga oba okupolitiikinga. Music yamukubanga akwata ku mbeera z'abantu. Mwe nga muli mu paalamenti mulya ssente, mujjawo zitaamu limiti mu mwaka gwa 2005. Omusajja ali n'akuba luyimba lwa ghetto ti bannannyini nsi babonaabona balinga abaleera. Mwe muli eri mwambadde busuuti musayininga z'alaawense. Akubye ebibuuzo, akubye tugambire ku Jennifer, akubye time bomu, akubye ennyimba nnyingi byekwaso. Then bw'ayambala essuuti ng'alaba byayimbyeko biganya okutuukirira gy'abyekoleko ndogawo n'omupya mu politics. No, Bobi Wine si mupya mu politics, yeggwa omupya mu kumutegeera. Tongwa Yekolela gegange. The Amara Girls Initiative ekutusako the Global Conference on Girl Child Empowerment ey'omulundi guno wansi w'omulamwa ogw'okusitula omwana w'obuwala okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 2023 ku $350 eza Canada eri abava mu mawanga ag'ebweru ne $250 za Canada eri abayizi abava ebweru. So ng'ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba $200 eza Canada. Abagenda okwolesa okuva mawanga ag'ebweru zijja kuba $8 za Canada. Weefunire kati early bird ticket ku miwendo egisaliddwako. Tosubwa okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragirls.org oba okube ku +1 647 6 4 5 5